kati ali ku street ze Busoga. Ali ku street ze Busoga. Banze kati ngenda kuweza wiki ziringa oba 3 ziringa 3 simuuliza. Kati demo alimpa katacha alina suubi. Kati alina muntu amuzaamu suubi. Ye alabanga ensi ekomye. Alabanga ayinza n'okufa leero oba enkya. Okay, basebo ne banyabo mugamba mutya basebo ne banyabo kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Aludako lwa leero ensonga zitiisa azirimu obunkenke ate n'amalogo wamu n'emizimu naye kakasano tujja zimalako bulungi. Ono gwendi naye y'omu ku basajja balimpa abali bamubeera ku lusegere era ye yamulabirira from day one. Actually n'akabenje ono y'omu ku bakaawo nabo baako era n'asigala ng'alabirira alimpa mpaka okutuuka ekiseera bwe kyatuuka ate ne babeera nga tebakyali bonna olw'ebintu maybe ebyaliwo naye omukulu kigambibwa nti n'ate emizimu gimusumbuwa nnyo kyenjagala okutukakase badala kituufu emizimu gimusumbuwa era bwe guba muzimu ki alimpa akigambibwa okuba nti nno ayinza obeera nga alinamu n'akazoole obudde buno bye simanyi bukakafu bwabyo naye omukulu agenda bitugamba obulayo ogamba oti gyendi ogamba otya muganda wange amanya bampita kiri Ivan abasinga bamanyi lya Raga Fire olwa industry eno gyendimu poza abamu bamanyi lya Kawonawo olw'akabenje ke twasimatuka n'alimpa naye nga gyendi mpola obulamu si bulungi ennaku zino tebutambula bulungi. Atugenda vuga speed naye abantu baagala okumanya obuzibu buvaawa ddala. Obuzibu kwe buva kati ekiseera kino alimpa embeera gy'alimu talina guideline. Embeera gy'alimu waliwo ebintu ebimu bwe mubadde nga temumanyi naye nga bibaddewo. Omuntu wabeerako omuntu amukumaakuma tosobola kumanya nnyo mbeera ze za munda. Kati alimpa embeera gy'alimu agirimu olw'okubanga simuli ku lusegere olw'embeera yange nange ng'omuntu endiko kubanga nina okwerwanako. Nini mukyala wange yafa nga tannaba kufa soka tudde emabega mufuna accident n'alimpa era mubeera mwenna kigambibwa nti Nobert yajjako ebiseera ebyo naye era ne baawukana bubi nnyo. Embeera yali eti oluvannyuma lwa accident okuvaawo mpaka obudde buno watusa okubeera nti nno obudde buno temukyali mwenna. Embeera okuva twafuna accident embeera yakyuka katandika okukyuka mpola mpola olw'ebigambo ebyaliwo buli omu n'ayogera kiyasanga okwogera ate ng'ebigambo ebyo byatusanga nga mu ddwaliro mujja kubanga oli mu bulumi oli naawe simanyi kino enkima simanyi kiri simanyi kiri bayogera bingi naye ng'enkima ekituufu yali nze saalaba ku nkima naye ng'embeera eyaliwo buli omu yayogera kye yali asanze naye ng'abantu nga bamanyi nti tuli mu comedy naye nga tewali comedy esobola kubaawo ng'abantu bafu teri comedy esobola kubaawo ng'omuntu amenyese okitegeeramu batukugamba nti tuli mu kushootinga video naye nga twagwa ku kabenje akaddala nze nalina muto wange n'abantu bonna bali mu mmotoka abaafa ne bafa okitegeera. So kati embeera eyatuliko ey'ebyo ebiseera nga tuli mu ddwaliro yatuzza nnyo emabega kuba okusasirako kwaliwo naye mwalimu n'abaali baagala okuyisaawo ebyabwe era baabiyisaawo kyova olaba kati ensi yatutabukako ennaku zino. Muganda wange alimpa alimu eyo embeera nga bwe mugiraba nange kennyini ng'omuntu abadde amulwanako ebbanga lyonna nange nina saawa zino ebindiko byenjagala okubuulirako ensi tulabe ekyokukola. Omukyala afa atya afa ddi? Nze nno mukyala wange saavaayo kubuulira nsi. Mukyala wange yafa nga ebulayo omwezi gumu ffe tufune akabenje bali tetunafuna akabenje ng'era mbeera naye mukyala wange n'afa. Kakati ne muzika eyo wala bayitayo Ishaka. Kati bwe muzika Ishaka nga womanya abakyala bo bajja batuzimba nabo ewaka ebintu bingi okutugaidinga kino kiri. Kakati mwebyo ebiseera nze binafuniramu akabenje kyovola abasaali na nnyo
buyambi ku saidi yange ku kitanda era mama wange ye yaliwo n'abantu bange batonotono mukyala wange teyaliwo era abamu kubenganda ezange n'enganda z'omukyala mulimu abamu bali bagamba nti kakati oyo kafunye akabikireka mukyala we yamukimye era abasinga abadde bamumanyi muyinamu abaana naye ennaku zino zonna ng'ogyeko emabega kaawo naye ennaku zino zonna abadde ajja andoosa ajja ndabikira mu ngeri nnyingi yeetaaga okumwabiza olumbe. Kitutte ebbanga ki okuva lwe yafa? Kitutte kati gigenda wera myaka 3. Olumbe ng'obadde oluddewo oddukola? Owaayo olumbe mbadde nduddewo oddukola era lwa mbeera ya nsawo kubanga bwe twagwa ku kabenje twamala omwaka mulamba nga tetukola. Then otulinga otwaddamu kubanga okukola era nga tebitambula bulungi. Nakati tebitambula bulungi kubanga music yaddirira, shows nezeesalira ddala, tewakyaliwo nnyo booking ziri serious nga bwe zaali luli. Kati kyova olaba nti kati embeera yakweyiya. So kati omukyala bw'ajja omulaba mu kirooto omulaba otya azinbwa abeera azze? Omukyala n'amaloboozi gennyini oluusi mbeera awo n'empulira ekintu ekyogera. Mu kirooto mulaba n'amaloboozi muwulira. Kitegeera yeetaaga kumwabiza olumbe, ntekeko omusika, nkole n'emikolo era okumusabira biki byonna era nga bw'omanyi emikolo gy'okwabya olumbe. Naye kati obuzibu obuli kati mwene embeera gye ndi mu ssaawa zino sirina busobozi bw'omukyala gye nina okwabiza olumbe gye namuziika wala ishaka. Kati nga bw'omanyi mba nina kukabira baganda bange bannyambeko, ekyo nkikwasaganye kiveewo kusanga embeera eneetereera nsobola okuba nga ntambuza emirimu gino wala. Kuba kati saazi nsobola kwasaganya mirimu emeka? 2. Mbeere ku muyimbi, omuyimbi oyo alimpa ye ng'omuntu yeetaaga muntu amubeerako amubudaabuda amuhandolinga ng'era mbeera omuntu yenna n'omugamba kino kireke kola kino kireke kola kino. Bwebyo bye mulaba ebimu byalinga era bibeerayo mu nkambi yaffe naye nga temubiraba nga waliwo guideline. Kati ate ndaba kati kisusse kuba kati musajja tutamayina gyendi nange simanyi gyali. Kituufu baamuloga? Alimpa sinza kugamba nti baamuloga naye alimpa kiyeetaaga ng'omuntu, yeetaaga guideline okubuulirira. Alimpa si ye muntu oga nti musajja mukulu otegeera ye muntu gosobola okugana nti guno muze guno mubi kola bwoti yeetaaga kumuteeka mu kkubo ttuufu. Okitegeera abantu baavaayo ab'enjawulo nalaba ne mukunja atasira ng'agamba nti nno baamuloga era abaamuloga bayinza okuba nga bayimbi banne. Abantu eddogo mu ndongo mweri kubeera mu ndongo oluddemu bintu bino byemmanyi. Abantu abamu bwe kibanga bo balina proof nti baamuloga tewali kijaggaana. Baffe twetaaga muyimbi akole ki akomewo. Naye nga nze kyemmanyi ku musajja wange oyo saawa zino ekimusumbuwa okunywa obuteefaako naki n'emabega bikimubaddengamu naye ng'alina guideline emugaana okukola ekyo. Kyekisikatidde mu bulamu bw'alimpa because music yamweyiiyiza. Studio weeziri ne takyafulumya music ne zaafulumya tezitambula bulungi nnyo. Kisikatidde mu alimpa takyalina ssuubi kati alina muntu amuzzaamu ssuubi. Ye alabanga ensi ekomye, alabanga ayinza n'okufa leero oba enkya. Kati yeetaaga muntu amuzzaamu ssuubi nga nze bwe nali muzzaamu essuubi. Ne mugamba alimpa eno si yenkomerero saawa zino kino kiriwo ekiti enkeera tujja kuba bwe tuti. Bwe tuba nga akabeeyi kakendeera enkeera tujja kukola oluyimba akabeeyi kaddeyo kubanga music alina okusigala nga atambula. Naye kati talina ssuubi abamuliko bonna bajerega bavuma muvume wagwa wakola ki ololo. Kati omuyimbi bwabiwulira nga yali akubye ku yiti n'abeerako mu bulamu obulungi ndowooza aba ayagala na kunywa butwafe. Embeera gy'alimu ali mu depression
etalina ssuubi egamba lwaki nze kuba alimpa tasobola kutambula mu katale era bw'atambula bakuba bukubirube wuuyo ate ebigambo ebifubutuka mu bantu bingi wakola bwoti kyova olaba oli bwoti kyova olaba oli bwoti kati musajja atuyesanga ng'obulamu bwalimu bulala ate kati ze n'essaawa zino muwulire eyo Busoga ne bankubira abamu abalina essimu zange bankubira musajja waali wano Busoga eyo yagendayo ku show ne bitatambula bulungi kati bitatambula bulungi ndowooza teyasasulwa bwempulira kati bw'ataasasulwa bali ndowooza ne bamuddukako awo be yali nabo bwe bamuddukako nadda ku street kusobola okweyiya adde e Kampala kati omukudde e Kampala nga bw'omanya embeera zo ku street totandika omukuba olube kati ali ku street z'e Busoga ali ku street z'e Busoga banze kati ngenda kuweza wiki ziringa oba 3 ziringa 3 simuwuliza nenga bagamba ali Busoga gyali e Busoga akola mirimu ki atambula butambuzi sinza kugaa nti oba akola mulimu guno oba guno naye kyemmanyi ali mu mbeera eyeetaaga obuyambi yali awonye ng'asobola okutambula nga takyali ku miggo oba n'emiggo akyali nagyo alimpa nze ng'omuntu n'abantu abannyambako bamuzira kisa abawagizi be twalwana nnyo okulaba nti awona okugulu kuno kwayunga yadde nga tekwatereera era awenyeramu naye nga kwayunga asobola okutambula okitegeera naye nga yali awonye bulungi senga tufuna omuzira kisa nava n'atuwa ssente tusobola okgenda e Busoga ne tumufuna butereevu oba osobola omufuna kuba kati naye annoonya talina ssimu okitegeera talina ssimu naye kati nze nina abantu just benkubira n'okubirako ono naga nti yalabiseeko wano okubirako yalabiseeko wano okitegeera nze nina abantu just abankubira bembuuza nti mumulabyeko wa nti ku street bweti era essimu kati zenzijja nkuŋŋaanya ng'ez'abantu aba bamulabyeko naye nga gyali eyo embeera si nnungi ate nange yandibadde amulwanako nange ndi mu kulwana ku bulamu bwange soka butereeza kyetaagisa ssente gammeka olowooza eziyinza okugenda nezimujja ate sinaabeera okumpi w'osobola omulabira ensonga enkulu kyekiri kye nakunyonyodde ensonga enkulu kati ng'omuyimbi omufuna nti ajje neetaaga okufuna abasobola okunnyambako neŋŋenda ne munoonya ne mujjayo ne mbaako we mmuteeka ntandika okumubuulira ki ekyokkola n'ekiddako n'ekiriwo ekyokumuggyayo sente mmeka kuba abantu bayinza tubuuza sente mmeka ezeetaagisa mugende mujja e Busoga kuba kati e Busoga talinaayo baluganda lwe talinaayo bakyali abonaabonabonyi essente ndowooza kyetaagisa sente nga mmeka okugenda okumuggyayo yewe bwe tuba tumugjeeyo watuukira woowere wali n'engeri gy'asobola okubeeramu sente nga mmeka maybe abali eyo basobola otuyambako alimpa saawa zino wembambaze mu bufunze tunyinza okwetaaga miliyoni nga 2 olw'ensonga yeetaaga tumupangisizeeko waayinza okubeera wensobola okumukiipingira n'okumuzza mu bulamu obuliwo okumugulira ku bugoye biki bwe bityo kyobola okusinziira wano bwennyininyini ku mukutu okunga ku bantu abali batuyambyeko n'abatana batuyambako abatuyambyeko nga maama Fiina mwami Balamu minisita abantu bonna muzeeyi Keti mwena abali mu music abali mu industry ya music okubanga munnyambako nyambe ku muganda wange oba obulamu bwalimu si bulungi ate nange yandibadde amuyamba ekisembayo nange kennyini nina ebizibu ebyange bye sinnatereeza kati kyekiri kyegamba nti sisobola katugamba nti kino nwanagale na kino ate nga nakino kinnwanyisa so kati mu bufunze muganda wange gyali tusobola ogenda ne tumugjayo kuba alimpa yetaaga kubudaabuda na kumubuulira kituufu
kyetaaga otwalibwako mu lihabu wekiba kyetaagisa ne mu lihabu aba alina otwalibwayo kuba ffe twetaaga muntu ng'ali mu bulamu bulungi ng'azzeemu okuyimbira eggwanga n'ennyimba ezizimba ng'era bw'adda azakikola naye kati nga ye omuntu ebigambo bimuliko n'abantu abamuliko awulira aba talina ssuubi ate buli wajjukira ebyemabega omumaka gwe yamala ng'ali ku kitanda mu bulumi obwe yalimu bwonna alabira ddala ng'essuubi talirina. Bassebo ne bannyabo ndowooza muwulidde ensonga eyo alina kyalina tukwatire wamu ate tulabe nti nno muganda waffe adda mu mbeera ez'obuntu nno wano bye tukola namba y'essimu ogenda gisoma so naye bw'obeera ogamba nti naawe kakasa mujje ne kamera ezange nzibaweera mu kamera tujja kujja bassebo ne bannyabo bawe namba y'essimu eri 0702 34 84 39 eri 0702 34 84 39 eri mu mannya gange. Musobola mukubirako ennamba yeeyo oba nanonnoonyaako direct era ensonga tubeera tuzimalira ddala bulungi nnyo. Kakati bwe tudda ku ky'omukyala eyafa omuzimu gusiiba gukuloosa ogenda gukola otya? Nze kyendowooza oba kyenalowoozezza ennaku zino zonna ndowooza kulwawo kukola lumbe kubanga ene waliwo n'ebyesandyogedde naye kale ebimu kambi bagambe kuba bisaamu katono mu kumuwerekera tetwazimba na kijja kati nsuubira na buno obudde oba nkuba oba ki sobola okuba nga gyali talyokke kati nga nina okusitukiramu nganze omuntu ngambe ne baganda bange abo bamuzira kisa basobola okunnyamba bankwatireko tugende malirize okwabya olumba okwo ole ekijja embeera ejja kutereera kubanga kyekintu kati ekikyankutte kati ennyo era nze n'okugenda kati mu bivvulu nfuna obusimu naye sikyasobola nakugendayo nnyo okitegeera kuba kati olutalo kati lwendimu kati saawa zino n'abantu abamu era abatintini benze nkigambako baŋŋamba sooka omaliriza ogwo omukolo kubanga omukyalo oyo yabeerawo mu mbeera yange yonna. Myaka esatu siddangamu kufuna mukyala mulala era yasookera ddala okuŋŋamba ekintu ekyo yali mama wange naŋŋamba kisi olina okukola ebintu nga bwe birina otutambula omukyala waba yavaawo olina okusooka n'omaliriza emikolo gyonna na buli kimu kyonna okusobola okuzza oliokozewo omukyalo muki omulala kati ndaba bye nina okukola byonna ndabe nga buli kimu kiryokke naye obuzibu obuliwo nti kati ku ssaawa eno nze ng'omuntu sinadde omunwe gw'ennusu emikolo gye girina okukolebwa wala nnyo ishaka bwe nayogeddeko n'abe ku sayidi eri ew'omukyala baŋŋambye nyigirize nnyo butasooka gwa 6 nga 28 lunaku lwebadde bampadde kubanga embeera yange era bagiraba nti engeri gy'olina embeera yo ntonotono beera ng'oyita mu bantu bompolampola ojja okwasaganye buli kimu wano kikolebwe kiggwe obutasooka gwa 6 ng'ennaku z'omwezi 28 naye kati ndaba waliwo ebintu ebimu ebitandise okuyitira mu mirimu gyange kati ng'ebyo bimuze mulaba ebiriwo ebyo byalimpa ebyani bwe bityo tebitambula bulungi. Olumbe luno okuggwa wabazeebazemu mu ka budget nga kalinga mu mmeka? Kugambye nabazeemu ka budget okusinziira gye ndi n'olumbe gye luli ka budget ni ndaba nga amaanyi gampedde ngaba amaanyi okunzika osobola okitegeera kitegeeza kangi naye tolinaawo yadde kangi naye sirinaawo nina kakabira era baganda bange banyambe eyambe kuba eriyo
eri omuzira kisa ayinza okutegeera kyendimu n'agamba kamuyambe. Abudulasi lwaki tetuwaayo sho nga okuumye faamu? Abudu yansuubiza okunnyamba naye era nampa omulango ogwo naŋŋamba nsigale nga ŋŋamba ne ku balala basobole okunnyambako bonna bakati saawa zonna ndibadde nfokasinze nnyo nti kati nkwasaganya kino nakiri busho buno na buli naye tebitambula sikyasobola. Kabajeti kakutiisizza okwogera? Kabajeti ko kaneneko ebyaddala kubanga ebintu by'olumbe mubimanyi mwenna bibaamu okupangisa abafumbi okugula emmere okugula ente mazzi biki okufuna abasabisa kubafunira akasente kuba nina okussaako omusika. Yaleka kuzaalira abaana bameka? Abaana 3. Kati nina okussaako omusika ate nga jjukira ebintu ebisinga obungi ngeri gye luli owala abantu transporti abantu bava wala jjukira nze mu kumutwala obutwazi okumuwerekera kubanga yafiira Mulago entambula yamalako akakadde kalamba just transport ndi mpangisiza taxi akakadde kalamba kati jatako ebikozesebwa ebirala ebyali eri kati twabazeemuko ka budget kakagenda nga milioni 9.5 ku 10 kati ng'ate nina kutandika kati kyova bali eri baŋŋambi nnyigirize nnyo mu myezi waakiri 3 mbeere nga maze okikwasaganya abamu kale ne bannyambako nfunyeko abanyambako balinga abantu 3 bo nga balaba kisaanidde. Olina ku fingerprints bogamba nti gundi ntaasa abosobola okutandikirako then n'abalala nga kuba kati temanyi bali mu kitunulamu so basebo ne banyawo boyina obutungulu nnyaanya mboga byonna gwe byotandika n'ogamba ni bibiri bya nnyaanya 3 bya majaani omutwalo gwa sukaali kyonna tukyetaaga. Olina kuba kuli ku fingerprint bogamba gundi bannaye mu ntaase oba kati olaba nze mu bufunze nkowoola buli mukwano gwange yenna ne bw'oba toli mukwano gwange waliwo mikwano gyange bemmanyi nga mwami Nobati mukwano gwange atubeereddewo ebbanga lyonna mwami Abitexi mukwano gwange amanyi bulungi mwami Bajjo amanyi mwami David Mpolo wa Kalenda mukwano gwange Eva Bosi mukwano gwange mwami Masiko mukwano gwange ewe Masaka ensonga gye ndiko eno bannange eyange ya bulamu omuzimu gujja simanyi kiddako naye nze ndowooza nina kukola mikolo egyo giggwe tekukutiisa ekironga guzze siina kyakukola kuba ekyo kati ekikyo nze ng'omuntu kati nakirese nakigumidde naye kyenina okukola kyekiri ekyokumaliriza omukolo kubanga nze bwe mbeera awo ne mpulira ekimpita ebiseera ebisinga seekanga nnyo mba mpulira nti otegedde so kati ensonga eyo kyemmanyi nti bwe naamala okumuko ate munange abantu bano buli omu alina ekika kye kisinziira bakati fe abasajja tuliwo okufuna bufunyi n'ofuna omuntu ne mutegeeragana naye waliwo okumanya ebirala ebisingayo kati nze ku ngeri gye nti tuzadde n'abaana nina okubikola byonna biggwe bawe mbikola byonna nebiggwa ekiddako gye bamirembe myereere. Basebo ne bannyabo ndowooza mubitegedde abeetaaga still okutuyambako ku nsonga ezo bannaye konna koolina omusajja tumuyambe ate embeera ebeere ng'etambulira ddala bulungi nnyo bebakonyeeko musajja wange balunywa musajja mutaase
sajja mutaasa akasente okalinamu. So ndowooza emboozi eyo olina akalako ogamba akatalekeka? Akalako eŋŋamba mikwano gyange mwenna bannange, bw'ondaba nga nkutta akasero oba ke bayita akabbo nga ndi mu maaso go, teekamu kyonna ky'oteekamu, kubanga ndi mu lutalo lwange ng'omuntu. Kubanga nze okuwasa oba okufuna omukyala oba omukyala okunvaako mu bulamu bw'ensi eno si musango, ekyo kituukako ku buli muntu. Naye nze bambi kyantuukako, ne kati ate nino mulina okunnyambako munwanireko nakyo nkivunuke ate nzire mu kirala, nzire mu bulamu obulala. Ne kati saawa zo nina ka budget bwe ntuukawo leera nkakuyisirizaamu n'okalaba n'onyamba kyonna kyonnyambye, kuba sigenda gamba nti oba kino oba kiri, naye ng'ebyetaagisa sofa budget eri $1,910,000. Basawo ne banyabo, towooza ensonga zo tuyinza obutasukka kaawo, naye ensonga zeezo zonna osobodde otuyambako, atukwaniriza bulungi nnyo kugaba bugambi dino asubscribinga ate obeereko. Ekirala kye mbonerabidde ekitini, omugenzi nsobola omwogera ku mannya ge, ekyomukama Betty abasinga mwali mumanye nga Betty Powers. Ekyomukama Betty mukwano gw'abangi bannange, bwe mbyogera ennyo n'amaziga gayinza okujja. So basawo ne banyabo tetujja sukka kaawo, naye nga ensonga muzitegedde. Kati tukolere wamu atulabe nno manye nabagaye kati Uganda yakweyamba Uganda we yatuuse yamba ku munno ne munna yambe ku munne, tulabe okulaba tuno tukola ki ate tusomoka. Bere bulungi mweraba.